genda maaso tuwulire kyekiri eyo tatuwulira. Okay, neyanziza nnyo mukulu Ssenkubuge wedda nkuwulira. Embeera ekedde Embaale tebadde nnungi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti abatuuze b'ebitundu wano Wanga Namakwekwe Primary School basanze omulambo ogwasuuliddwa wano kumpi n'essomero era nga abasinga abazze okulabako baga nti tebamanyi muntu kyono. Omuvubuka ono ateebereza okuba mu myaka nga 25 naye nga tebamanyi wa gye bamukubidde ne bamutta era nga bolaba omulambo gwe guli wano. Abantu abasinga babadde bakagulaba bazze okulabika nti balaba oba bamutegeera oba nedda naye nga sofa teri muntu yamutegeddeko. Obumenyi bw'amateeka mu Mbaale bweyongedde nnyo era omu ku defense ow'ekitundu kino wa booda ndi naye wano agenda tubuulira ku bonga aba booda mbeera ki gye batambuliramu ensangi zino. Amanya kankwatire. Amanya bamputa Busima Henry ankolera ku Church Center. Kitalo nnyo mpulira nga we nvudde waka okujja wano ku siteegi yange nga Church Center kusinkana wa polisi nga ayimiridde nensinkana n'abantu abamu nga bayimiridde okwebuuza kiki mu kifo kyange kyenkoleramu nga boda okuba mu maaso nga ndaba omulambo bagusudde awo okugenda okwetegereza mu maaso tategerekeka bamutadde nga yeebase nga bamuvuunise yes. Kale mukama wange wanamawuliro kitalo nnyo era wano obuzibu ki obutera okubeerawo naddala mu kutta abantu bitundu bino? Obubbi batematema bajjako ensawu ebasinkana omukazi ali kutambula nga bamuggyako nsawo omusajja bwe baligenda waka nga bakutematema nga bannyaga buli kimu kyonna. So obubbi buyitiridde wano? Buyitiridde nnyo Church Center ddala mu bikuubo ekiteeso wa kale obubbi buyitiridde. Yes. Okay, mukulu Ssenkubuge embeera bwetyo bweri naye tugenda kuba nga atuuliza ku mukulu oyo wa poliisi era ye commissioner of police mu Uganda ali mu kutwalaga eggwanga olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde. Yabadde mu bitundu eby'Embaale n'ategeeza nti ababbi tebajja kutwala ggwanga lino bo nga bano bakuumaddembe bagenda kukola ekisoboka okulabika nti bazza embeera mu nteeko. Katumuwulirize mukulu. Assure Ugandans, especially our citizens in Elgon region, is that security is on high alert. And therefore I want to inform those who are making crime that your days are numbered. 2, all taxes that we get, we tend to explore them and then be able to assess them. If they are told they are trying to imitate those who are crippled and they end up committing crime, we shall assess them. We have intelligence. What we have been lacking is timely information. And timely information can be got from you, because I really appreciate the role of the media. You tend to disseminate information far and wide, which really make people cooperate with us. But I want to give all assurance. Nobody should be able to lie to you that there is any part of this country where criminals have taken over. Nothing. If they are there, I am here. Let them. Okay, mukulu Ssenkubuge ndowooza olwakadde sijja kubanga nsukkawo awo kankuddiza omuzindaalo sobola okuba nga mweyongera ne program.